Okuloota ng'olwanagana n'ekintu kye ki? Abantu bangi nnyo abamala ebiseera mu biro oli n'azikuka ng'obwedda alina kyalwanagana nakyo. Kye ki? Oli ayinza okuloota ng'alwanagana n'embwa. Awo omanya bumanya nti olwanagana na misambwa, kubanga embwa misambwa. Kyokka ate embwa zirimu ebika, kisinziira mbwa ki. Osobola okuloota ng'olwanagana n'embwa enzirugavu eyannamaaso, omanya nti wadde olwanagana n'eddungu. Osobola okuloota ng'olwanagana n'ogusolo ogutategeerekeka, awo ng'omanya nti lubaale waatuddemu abalongo n'ebirongo. Osobola okuloota ng'olwanagana n'omusajja naye nga toyawudde, totegedde nti obaani. Kati awo kyetugamba nti olina ekikugoba, olina ekikulwanyisa mu bulamu bwo. Kitegeeza tosobola kukulaakulana, tosobola kubako na kyeweekolera. Buli pulaani zo zonna z'okola zikoma mu kkubo. Buli kyolowoozaako okukola kifa. Okwata ssente zifa. Okufuna ssente obeeko kyeweekoleramu zikoma mu kkubo zifa. Tolina kyamakulu kyolagawo. Oba si ekyo olina byolagawo naye nga wandibadde osingawo. Abantu mwebali ng'alina akapolotike, alinako obuntuntu, naye ng'ate enfuna ye eri waggulu, naye ng'ate ssente zimufaako. Kitegedde takwata ssente nnyingi, lwabanga azikutte zifuna ebizibu. Pulaani zo zikoma mu kkubo, byolowooza okutuukako bikoma mu kkubo. Eri abantu nga mufunyi, ng'afuna bulungi, naye ng'ate ssente talaba gye ziraga, naye ng'ate azoonoona alaba, naye nga yeekanga talina kyakozeemu. Buli lwafunawo awo emitwalo 7 afuna ebirowoozo, mukazi wange wejindike muweerezeeko, mwana alwadde n'asaasaanyaana. Lwa pulaani ng'okukolayo kirina okugendako mu bbaala, oba tanywa oluusi mwenge, naye nga azitoola ng'aziraba era aziwayo alaba. Yejjuukiriza luvannyuma lwa mwaka alaba talina kyafunyemu, naye ng'ate bulijjo akola era asasulwa era ssente aba nazo. Newabaawo oli nga ye okuzifuna lutalo, oli tafuna ssente. Okitegedde, emirimu gyakkekwa, ebintu ebyenjawulo, naye ng'oloota olina ebintu by'olwanagana nabyo. Ebiseera ebisinga obungi muba muyina okwegendereza ebintu ebyenjawulo. Akati omukyalo ono yeddira Ffumbe. Katuwulirize akalooto ke kano, tuwulire omukyalo ono ddala ddala ekirooto kye asobola okukiggyamu ekyokukola oba ekyokumanyaako. Akati omukyalo ono w'Effumbe agambye nti aloota nnyo kati ebiro 3 ng'alwanagana n'omukyala, naye omukyalo ono gw'alwanagana naye alabika ndowooza batamutegeera mu kirooto. Naye agambye nti bamala ne beeta, bagenda okweta nga tekuliiko awangudde munne, naye ate mu kirooto alaba buli omu talinako munne empalana oba bukyayi oba busungu, wabula ye aloota yeesanga balwana, naye agenda okuzukuka nga tewaliwo awangudde munne oba bagenda okweta. Akati nnyabo guno muzimu. Guno muzimu. Olina omuzimu ogukubanja, olina omuzimu gw'otulidde mu busika. Sigamba buno obusika bukulumbe, fayina oyinza okuba nga wasikako, naye kati nze sibimanyi kuba saaliyo, naye kati nze nja kitwalira wamu nti busika. Obusika kye ki? Tulina obusika bwe bakuteerako nga kitawo afudde oba ssengawo oba muganda wo. Muli mulumbe ne bagaa bannange Kaseekende yagenda okusikira omugenzi, obusika we buli. Ne tujja tuba n'obusika, oliko omuzimu oluusi nga bamuyitanga Sebasitiyani, nga kitawo bwe yakutuuma erinnya yakutuuma Sebasitiyani, bwe tuyita obubbule. Obwo busika, olina erinnya nga lyalina nnyini lyo emabega, naye ng'omuntu oyo yafa dda. Amannya gakola ekitundu ky'obusika, kye tuyita okubbulwa, obubbule. Wabbulwa mugundi, wabbulwa musengawo bittuleesi. Obwo busika bwa mulundi gwakubiri. Tulina obusika nga si linnya, si busika bwa mulumbe, naye nga waliwo omuzimu oluusi jjajja mwe yasamiranga, nga yakulonda, gw'oli muddira mu bigere,
gw'olituula mu ebyo bye yakolanga obwo busika. Nojja weeyolekerako omuzimu ne gujja ne gugamba njagala ekibbo, njagala olubugo, njagala kino, njagala ateekewo eryato lya Mukasa, njagala ateekewo ensumbi ya Kiwanuka. Naye nga muzimu gwe gwogera kati obwo busika. Oluusi emizimu egyo ebiseera ebisinga tutera okuba nga tetwagirabako nga jadda. Kati obwo busika obwo bukulu. Era omuntu bw'atambula ku musawo bamuga nti oliko obukulu bw'otuddemu. Omuzzukulu n'abuuza bukulu ki? Nti obwo busika, oliko obusika. Muzzukulu neegana n'agamba nensina gwe nali nsikidde. Naye nga Ssenkulu tategeeza busika bwa mulumbe. Eriyo obusika bw'otamanyi nga jjajjaawo yakulonda okuva mu lubuto lwa nnyoko, tewamulabako, oluusi kitaawo tamumanyi, naye ng'alina bye yakolanga. Ne wabaawo obusika abantu abakulu basobola okukulaba emize gy'okola, onoganoga eddagala, olootaloota nnyo ebintu eby'enjawulo, weekolakola ebintu eby'obusolosolo awaka naye nga byewuunyisa. Taata oba ssengawo n'aga nti ono nno omwana yalondoola gundi bw'ataaweebwe ebimutuddemu bikulu nga balaba ogenda wali n'onoga eddagala n'olireeta, balaba olina ebintu by'okolakola biringa ebyekisamize, oluusi oli mwana muto oloota ebintu ne bibaawo biki ssengawo bituleese emmanga n'aga nti nno omwana anaabaamu ekitali kituufu, bwe batyo batera okwogera. Akati bonna busika. Akati nnyabo olina omuzimu ogwekwese ogukulondoola era ng'omuzimu ogukubanja, naye omuzimu ogwo okusinziira ku bubaka bwo bw'ozza obuwa, omuzimu ogwo mukulu. Ewammwe omuzimu ogwo guteekwa okuba gulina obuyinza okusinziira ku bubaka bwo bwe tujja tubuwulira, kubanga toli mutene. Okitegedde, otuddemu obuyinza bw'ennyumba yammwe. Oteekwa okuba omukadde oyo ogulwanagana naye oba omukazi ogulwanagana naye alina byakubanja okutuukiriza naye okyalemye. Buli lw'olootanga nga olwanagana n'omukazi oba omusajja oba ekintu kyonna, gwe ky'oba olina okumanya omuntu oyo lwali kuwangula agenda kukufiiriza buli kintu. N'olwekyo ng'okyalwanagana n'omuntu ke kaseera w'oba olina okwenoonyeza. Temulindanga kizimba kusamba ddagala. Temulindanga ky'olwanagana nakyo okutuuka kusalawo kugamba nti bw'aba agaanye tujja kulaba. Otuuka n'olwanagana n'omuzimu ne gugamba kale mulwanyisizza agaanye naye kale kati alinde ekiddako ajja kuwulira ku mubiri gwe. Okitegedde? Kasita olwanagana n'omuntu ebbanga yaaba akimanyi nti ojja kutambula weebuuze. Era ky'ova olaba lubaale tasigibwa musango. Abantu bagenda ne bagaa kati ate lubaale manja ate kati ssente azinnyimye kati nze ngenda mukozesa kinene lubaale naye talina kisa. Ebyo ebintu bye mwogera bya bwewussa. Lubaale kizibu okubandulirawo omuntu mu kaseera mwatuukidde. N'atandika okukubonyaabonya, n'atandika okukulabya ennaku, emirimu ne gikubula buli kimu. Ekika ne kikukyawa kizibu. Omuntu alwawo ng'afuna sayinizi, wabula omuntu omulamu mu nsi muno yeewussa mu bugenderevu. Omuntu ng'akyalina amalala, omuntu nga bakyamukwana, omuntu ng'ayina bba, omuntu nga yeeyagala, omuntu alina wajja ssente, tosobola mubuulira bya lubaale. Ebiseera ebisinga obungi abantu betufuna oba abantu abatambulira eyo mu basawo ab'enjawulo, omusanga akaaba n'agamba naye ne bajjajja nabo babi, sigaanye nzikiriza okukola naye ne bw'olifukamira mbeereko enjawulo gye nfuna, kati nze ebintu ngenda bikozesa ki? Ng'alaaja n'akaaba. Okitegedde? N'omutulira n'omusaasira. Kati ffe abamanyi ensonga zino n'omanya nti oyo akaabya akajanjira tajja zifuna. Omusambo wali ogutuukira ne gukkuba nga gukugamba waakiri onoosaba gowamma, naye ng'akaseera akayise ojja obeera ne ssente ng'ozikolamu bibyo, ozidiibuuda owa bano abakuyita mami muzeeyi biki. Okitegedde? Abakola olusuusuuto kwoteeka abantu mu kiko naye abantu b'oweererera abaana biki. Okitegedde? Naye nga gwe nnyini olina ebintu by'olaba naye nga tobifaako. Okitegedde? Ebintu ebyo by'olaba tobifaako, ofuna okusoomoozebwa, olina ebintu by'osula olwanagana nabyo tobifaako. Oluusi otambuddeko ku musawo bagambye teekawo ekibbo, kola ki? Olaalika we bagamba ekibbo jasiti kyakakaaga, okiterawo myezi 6. Eriyo okumanya abantu banyoomi, okumanya abantu bazibu. Omuntu atabula ne mumugamba nti omuzimu gukubanja gwagala olubugo, gwagala ekibbo n'akambi,
tebimalawo mitwalo 6 weewuunya okumanya abantu bazibu ne bw'obeera ggwe ebintu ebyo n'abikolera mu myezi 3 mu maaso naye nga tebimalawo mitwalo 6 naye nga mu nyumba tabuliddwamu mitwalo 2 okitegedde kale nno ekitaluma muntu tekitera kuteekebwa mu nkola mu budde obwo oluwumu luluma omuntu ng'omuntu akimanyi bwe lutuuka mu nviiri terukyawona olw'okuba teruluma omuntu n'alinda oluwumu olwo ne lutuuka mu bituli by'enviiri ne lufuuka olwa lukonvuba nga terukyawona ne lubaale bw'ali ebiseera ebisinga lubaale ono alina ebintu byatukweka lubaale bw'aba atuuka ng'aluma omuntu tamulumisa bukambwe na busungu wadde omukuba wadde omulumya lubaale asookera mu sayinizi ebikolwa ebirooto okitegedde n'okolayo akasango ne bakusiba naye nga tekaliimu n'ofumbirwa omusajja alina ssente ne muva kantu katono nnyo n'akugoba ate oba nga mwegayirira osanga yawasizza kati lubaale atulumira mu sayinizi mu bikolwa lubaale nga taluma kakati nojja otambulako ku musawo nogaa lwaki buli kyenfuna kyekifa musawo naggamba ono lubaale nogaa jajja kati nina kukola ntya naggamba tandika omunoonya mpola mpola sooka oteekewo kino olumugamba ebyo tadda okujjako ng'abantu temubamanyi omusawo olumukuba omweso namugaa nti ono lubaale teekawo endeku ye tadda oba munfuna tadda kati lwaki lubaale aluma abantu nga baavu era lwaki lubaale amala kwavuwaza bantu lubaale talina musango era lubaale talina buzibu bwonna wabula omuntu ye mubi omuntu teyeesigika omuntu talina omuntu yenna omulamu okufuna amagezi agagoba enswera ku bbi amala kulumwa omuntu yenna okutuuka okusalawo ga nti kenkole kino amala kukoma amala kusoberwa wakana mu kibira abantu abasinga abakoze lubaale bamala kusoberwa wakana mu kibira naye aba ne byasirikidde byatasobola kugamba ensonga zino aba yazimanya emyaka emabega 10 aba yazimanya emyaka emabega 7 6 4 3 kati ne bw'oba ggwe nga gw'obanja omuntu ono gw'omukola ki era oba olina mukuba omuntu omulamu bw'otamukwataganya na kifuba toyinza musobola okitegedde mugoberere wano ku bintu ebyenjawulo mugoberere wano ku bintu ebyenjawulo ebijja bibeerawo oba mu ggwanga oba muki omuntu omala mukwataganya na kifuba okusobola omukozesa ekyo era omuntu asobola okubalaba nti kino kinnyamba n'olwokuba tabuliddwa waasula tabuliddwa kyalya tabuliddwa amwagala tabuliddwa gwayagala tabuliddwa gwakwana omuntu okukola ekyo olina kumala mukwataganya na kifuba eriyo omukazi asobola okuba nga alina amaka ge alina omusajja waka biki ne bamuga omuzimu gukuluma n'agamba ate bba wange n'abiraba ntya n'abeerawo ne yeewuliikiriza amaka gamala kufa oli n'amugaa nti kale singa wabikola luli n'amaka tegandifudde ate nga yejjusa abantu abasinga bejjusa luvannyuma lwa bizibu bba gwako temulina nga mbeera mbi kujja okuloota ng'olwanagana n'omukazi gwe nnyabo eyeddira effumbe weebeereremu tolaalikanga kintu ekyo ekiroto tekivunda alwanagana naawe tagenda kukusonyiwa nga tolina kyotegedde alwanagana naawe gwe kyoba omanya yakulumba ajja kumala kutuukiriza misoni ze akakantu mukategeere okuloota nga ebisolo bikugoba tambula onoonye lwaki embeera eno weeri embeera ejjanga esaaga embeera ekula buli lunaku oluyita embeera ebeera ekula olwota olwanagana n'omukazi ogambye nti mu kirooto obeera olaba tewali busungu tewali bukyayi tewali bya bukambwe wabula olwota mweta mubadde mulwanagana kimanye eno embeera yakukula ate embeera bwekula oba tokyalina ddoboozi kati kola jjajjawo noonya kiki lwaki akulumba noonya kiki lwaki olwanagana n'omukazi omukazi ki waliwo omukazi akwesibyeko nga tetagenda kwesiba ku mulala empewo bw'emala okulonda omuntu tesazaamu lubaale bwakulonda tasazaamu omuzimu bwe gukwesibako tegusazaamu omala kufa okitegedde okulonda omulala kale kintu ekyo kibalemye okutegeera ekikulonze ne bwolyekweka mu ttooyi ekikulonze ne bwoli waŋŋanguka n'ogenda e Bulaaya oba osiwansano ku mazzi kiba kyakubonyaabonya ppaka bwe kiraba olemeredde nga kikusuula mu mmotoka saagala kumanya ke musuule mu mmotoka n'alonda omulala oyo lubaale aba yagumiikiriza dde okuva ku mirembe gy'abajjajjabo gy'otaamanya
tagenda kusooka kugumikiririza ku ggwe ate si ggwe ojja okuba osoosa okufa. Bangi bazze bafe ebijja bye mulina ne bye mutaalaba, bonna abasinga obungi oluusi Lubaale bye yajjawo obujja. Kati gwe omuzukulu aliwo, kati gwe weeteekemu kino, okufa kw'omuntu akatayi tekasala, ne gwe wabadde onyumya naye ekiro bakubikira enkya nti yafudde. Omuntu emmotoka okutomera n'esaanawo akatayi tekasala bw'oba nga mmotoka yeekweyinuza. Omuntu okkeera enkya oli naava eri naga nti yo poloti yange ng'olina endagaano yaayo, oli naye najja n'endagaano yaayo n'agamba wo wange, n'akwesimbamu ne mutuuka ne mu kkooti n'akuwangula, akatayi tekasala. Okitegedde? Omukazi yenna nga weeyunulidde ku bbaawo okufa ab'ekika ne bavaayo ne bakugoba mu bintu bya mutabani waabwe, akatayi tekasala. Temubalabyeko ku mativi abantu ab'enjawulo. Omuntu okkeera enkya n'olemala, akatayi tekasala. Omuntu okkeera enkya n'obeera muzibe, amaaso gatandikiriza mpola okuggyako ekifu ne gaziba, akatayi tekasala. Omuntu okkeera enkya n'olwala kansa ne bagamba ono takyawona wakkalirira paka, akatayi tekasala. Omuntu okkeera enkya pulesa ne zikkwata oba biki ebirwadde ebitawona, akatayi tekasala. Kiva abantu okutonda ebyo byonna bye twogeddeko, kiva muntu alina ebintu by'ajja alaba naye nga musiru. Omuntu alaba alina ebintu ebibeera bimugoba mu buli kirooto, aloota ebirooto eby'entiisa, bw'aba nno mulokole ng'awoza faya, Yesu Mukama, Yesu Mukama, Yesu Kristo Munnazaaleesi, Omwana wa Katonda omulamu. Buli kiro osanga abalokole mu nnyumba yekka n'aloota ekirooto ekitali kya bulijjo, n'atandika Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Jesus Christ, Jesus, ngoba ekirooto ekibi, ngoba emyoyo emibi mu linnya lya Yesu, amen. Okitegedde? Oluusi ali n'ab'omu nju ye, okitegedde? Kati ebyo Yesu omukoowoola agoba omuzimu gw'ekika kyo. Ennono mw'ozaalwa ogenda keera enkya ogiveemu. Eriyo omuntu ava mu nnono ze, eriyo omuntu akeera enkya n'ava mu buzaale bwe, eriyo omuntu akeera enkya n'alekawo ebyo ebimuzaala oba ebyamukuza. Ye obutalabika obumanyimu ekituufu. Kiki ekikulumbagana? Yawula sitaani n'emyoyo gy'ekika kyammwe. Yawula ebikulondoola nga sitaani n'emyoyo gy'ekika. Omukazi ajja alina kyakubanja. Bw'otuma omwana ku luzzi ku makya ssaawa 2 n'akomawo ssaawa 7, naawe ne bw'oba muzadde ne bw'oba totegeera oba olina kumubonereza. Okitegedde? Bw'ogamba omwana nti njagala kino, ndeetera amazzi, omwana n'adda eri n'azannya, kyekiddako, era omuyita n'omubonereza. Ne Lubaale bw'ali, Lubaale muleke mufuula sitaani, Lubaale muleke mufuula egimu ku myoyo emibi, Lubaale muleke mufuula ekyokugoba, ekyokusuula, ekyokufuula ekyonziira. Lubaale kye kituntundu omuva emyoyo gyammwe egy'ekika. Lubaale mwe muva ekintu muzadde. Lubaale akulembezza omuzadde kw'omanyira Lubaale. Atali kya kitaawe ne nnyina talimmanya ly'ekkubo okummanya. Amagezi mwe gasookera, gwe mpadde obwa Katonda ow'oku nsi, ly'ekkubo amagezi mwe gasookera. Amagezi akyawe ewaabwe obeera musirusiru atategeera. Akyawe ewammwe amagezi oba toyina, ne by'oyogera mu bantu biba tebisobola kubazimba okuggyako kubuzaabuza ensi. Alikyawe ewaabwe aliba akyaye Mukama Katonda, kubanga Katonda yateekawo Katonda 2, namba 2 eyamuddira mu bigere ye muzadde. Amagezi mwe gasookera, amagezi agasooka gajja ku muzadde. Omuzadde y'alina okukulaga eby'ekika kyammwe. Eby'ekika kyammwe si ye sitaani. Emyoyo emibi n'emirungi weebiri. Okitegedde? Oyawula ddi emyoyo emibi ku mirungi? Era bwe tuba tusamira tuga nti nsaba emyoyo emibi gidde ku bbali. Kati wabanga Lubaale gye emyoyo emibi, ate lwaki osaba bw'otyo? Nsaba Lubaale omulungi y'abanyambala. Nsaba emizimu gy'abajjajjange emirungi gye giba ginyambala. Nsaba Lubaale omulungi y'abambeera okumpi. Nsindiikiriza emyoyo emibi eginnondoola, egimbuzaabuza, eginzija ku mulamwa gidde ku bbali. Ngoba emyoyo emikyamu, ngoba emizimu emikyamu, ngoba emizimu gye nabukira mu masaŋŋanzira egitali gyaffe, ngoba emizimu gye nakyeyitize, ngoba buli kikyamu kyonna ekyansindiikirizibwako abantu ababi. Okitegedde? Nkoowoola emyoyo gy'abajjajjange emirungi gye giba ginyambala ku nnyama yange.
ayi jjajja Kiwanuka, ayi Kabaka Bulamu, nsaba onyambaze emyoyo gy'abajjajjange emizadde. Nkusaba emyoyo emibi bwe waba nga waliwo emyoyo emibi eginyambadde, ayi jjajja Kiwanuka, ogiwanike ogisibire wala. Kati wabanga Lubaale gy'emyoyo emibi, lwaki ate tusaba bwe tutyo? Singa tatukkaako n'atukuba bukubi, gweoyinza okuddira omwoyo nga gwe mubi era n'okugaa nti oli mubi ne gutakkuba. Lwaki tusaba nga twawulamu emyoyo emirungi n'emibi? Omuntu yatondebwa ng'aliko ekitundu ky'emyoyo emibi n'ekitundu ky'emyoyo emirungi. Ze zimalayika olubereberye ezajeemera Katonda n'atazitta n'atazizzaayo, ate n'atonda malayika ennungi. Ensi eno gezesezo, oli wakati mu myoyo emibi n'emirungi. Mu nnono yo obuwangwa bwo obujjajjaabwo mu kika kyo mw'ononooleza kituufu mulimu emyoyo emibi n'emirungi? Ogenda kukwata kkubo ki? Emyoyo emibi kye ki? Emyoyo emibi gyeyisa gitya? Empewo z'omunju nansangwa kye ki? Empewo z'omunju nansangwa bwe zikusaba ekyoto wali oluku n'olubba tezoota bibbe, tezikwata bibbe. Era kyova olaba nga abasawo abateeka mu Lubaale eby'obubbi babonerezebwa. Bafa bubi, bafa mangu. Yogera amazima. Omuzzukulu omuzimu gwe gumuluma mubuulire nti muzimu gwe gukuluma. Leka kuddira olw'okuba alina ssente ng'omuzimu ogenda mukolerako $3,000 omugambe nti lino ddogo, osooka omuggyemu obukadde obubiri olyoka omugambe nti tulabawo n'omuzimu. Ekyo kikyamu. Lubaale taliimu kitundu kya myoyo mibi. Lubaale taliimu kitundu kya myoyo mibbi. Sitaani akola mulimo ki ku nsi kuno? Emyoyo emibi gikola mirimo ki ku nsi kuno? Emyoyo emibi gikola bikyamu byereere. Emyoyo emirungi gikola ki? Lubaale alina kweyisa atya? Abasomye Lubaale, abasamidde Lubaale, mulina kweyisa mutya? Mulina kukwata mutya abantu? Essente mulina zirabanga ki? Tuleme kulowooza nti tusamirira bugagga, tusamirira kufuna ssente. Nedda, tusamirira mirembe, tusamirira kubeera balamu, tusamirira kuwangaalira mu nsi nga tetuli ku ttuttu. Ssente kwe kujja, ssente si yeekulembera, mirembe gye gikulembera. Era omuntu yenna n'atuddemu nnono ng'otuddeko obuyinza bwa Lubaale, wandibadde weeyisa otya? Lubaale ekimuleeta ku nsi kuno alyoka atulinnye ku mitwe ayambe abazze badaaga mu mbuga zaffe. Mulimo ki? Mugaso ki? Nti Lubaale yajja kuyamba bantu abadaaga babonaabona ababunga nga tebalina kye bamanyi. N'olwekyo mulina okumanya emyoyo emibi kye ki, emyoyo emirungi kye ki. Empewo nansangwa, ozaaliddwa mu nnyumba ya Sebastiani, mulimu empewo ezibanja. Lwaki muziyita sitaani? Okitegedde? Lwaki muzisindiikiriza? Lwaki muwoza mbu faya? N'osanga omuntu omukulu ali mu nnyumba afunye ekirooto aloosa agwa mu binnyalaga nti faya, sooka onoonyereze ku kinnya lwaki okiroota. Kitegedde? Waliwo emyoyo gy'ekika gyakunyiigira, wagyegaana, gikugamba nti bw'obanga otujeemedde, bw'obanga otujeemedde obulamu bwo na byonna ebibyo biri ku bunnya oba biri mu bunnya. Lwana nnyo oggyeyo ebibyo ebiri mu bunnya, kubanga biri mu bunnya era ekyakulokosa ensi yali ekusobedde, ensi yali egaanye. Ekiraga nti ebibyo biri mu bunnya era nga bakugamba nti ne bw'olirokoka ne bw'olikola ki, tolinunula bibyo mu bunnya okuggyako ng'otutegedde, kubanga obulokole si nnono zaffe, amadiini si nnono zaffe. Tojja kuyambibwa, tobuukira gundi waabuukidde. Ojja kusanga oli mu ddiini ng'ewaabwe beetereeza, olowooze nti nga bw'afukamira n'ansaba nange bwe nja okufukamira nsabe. Nedda, naawe ddeeka. Okitegedde? Emirembe omuntu agirimu tekitegeeza nti ye yagitandika. Leka kulaba muntu mu mirembe olowooze nti asamira. Eriyo omuntu ali mu mirembe ng'emirembe egyo baagimukolera kuva mabega. Okitegedde? Abantu baatukolerera bukolerezi kuva mabega, bajjajjaffe, bakitaffe abalinako bye baakola. Gye mirembe egimu gye mulaba bamu gye balimu. N'osanga omuntu ali mu mirembe afukamidde wali mu kyaki, naawe n'ogenda obukire waabuukidde. Bw'oba obonaabona genda weezuule. Oyatudde obulokozi ate kisigala kikoloosa ebinnya kiki? Bigobeewo. Oyatudde obulokozi olemereddwa okuzaala. Sigala nga weebuuza bwemba nga ate nkowoola Yesu, lwaki ate omwana abuze? Oyatudde obulokozi osigadde ewaka ewo oyina ebintu by'olaba mu birooto ebikweyolekera. Bw'obanga oyatudde obulokozi ate oba Yesu abigoba, lwaki tabikuggyirako ddala?
lwaki oyina embeera gy'osigala olaba era etategeerekeka bw'otuuka mu kyaki nga weekaza ng'owaana omusumba naye nga mu kuwaana omusumba otudde ku bulimba ebintu okyabiraba okyeyolekera ebirooto okyeyolekera abakugoba oloota olinnya ensozi oli mu kyaki ku kadaala bannaye neebaza Yesu nze neebaza musumba gundi bannange yankwatako bannaye buli kimu kyatereera nze bannange neebaza bwebaza Mukama Yesu Kristo Munnazaaleesi omwana wa Katonda omulamu ebyo by'obeeramu naye ddayo emabega weebuuze lwaki bino nkyabiraba lwaki bino bikyandiko lwaki nkyaloota ebingoba lwaki nkyaloota benwanagana nabo lwaki nkyalaba ebinnya lwaki ennaku ezimu ndoota neegatta n'abasajja mu kirooto lwaki kineetaagisa okugenda okulimba lwaki mu kyaki njagala okukyamuukiriza abatulaba oba batuwuliriza nti bino byagenda bino byawona okitegedde wanika emikono waggulu saba Kristo bw'oba olaba nti yakuwonya ng'oyogere kyennyini kye yakuwonyaamu eriyo ebintu by'otasobola kwegobako omuntu aliko lubaale ne bw'olyatula obulokozi emirundi 10 ne bali kuteeka emikono mu mutwe ng'oliko lubaale waliwo ebintu by'otagenda kugoba ku mutwe okitegedde kati amazima gaba geetaagisa yatula by'otereddemu leka kusiiga kazigo abantu bakube mu ngalo naye ng'ate bw'oddeeka sitiiru okyalina bewegatta nabo mu birooto buli lwowawa mu kanno faya ebugende biki okitegedde obirabira wuwo ate mu kyaki toyogera nti bino binnemeddeko kubanga otya okuswaza omusumba okitegedde waliwo ebintu bye basirikira sigala ng'oyogera nti lwaki nsigala nkyafuna ebirooto bwe biti lwaki nsigala ndoota ebintu bwe biti lwaki ndoota wakati kuŋŋaanye lwaki ndoota nnema ebijja lwaki ndoota ebinnya lwaki ndoota ngwa mu binnya lwaki ndoota mbeera ku nnyanja lwaki ndoota abasajja bangoba oba nwanagana n'abakazi mubisirikira n'osalawo nti ojja kuboggolera nga biboggolere kale ezenkanankana n'ebisiki munaalaba gye munaakoma mwezuule mwenoonye ate mutegeere ensi eno si kuleekaana ensi eno si kubuukira gundi wabuukidde ensi eno kwezuula ensi eno etuddemu ebyama omusirusiru talimanya byama bitudde mu nsi muno baakutondera ensi eno ne babaako bye bakukwasa Katonda yakutondera ensi eno n'agiteekamu bamalayika n'agiteekamu n'ebyayo oyina amakubo g'olina okuyitamu okumanya Mukama Katonda omuzadde ozaaliddwa omuzadde kye ki tozaaliddwa omu maama alina gye yava taata alina gy'asibuka kyekika n'obukojja emyoyo egitudde ebukojja gy'olabiddeko maama mwe muva ekintu lubaale w'ebukojja emyoyo egitudde ku kika kyo kw'olabidde taata mwe muva emyoyo gy'ekika kyammwe emyoyo gy'ekika nansangwa lubaale w'ekika si ye sitaani okusamira si ye sitaani wabula emyoyo ebbanga ligimala nga gitubanja gituzaaza emize bwe gikutuulako gikutta ebirowoozo ne gikutta okutegeera ebintu eby'enjawulo ku lubaawo bw'ogenda kusomera olaba lufu okitegedde abantu ab'enjawulo bafuna emize babba beeronda bakola biki ebyo nagyo nna miggo okusobola okutuula wansi okugamba naye nina ekiyingo oba kenge n'ekitereeze mutereeze lubaale mutereeze empewo zammwe abaloota ebintu ebibagoba ngono omukyalo w'effumbe aloota lwanagana n'omukazi mu kiro mukazi gwe oyo gw'oloota olwanagana naye ogwo muzimu gukubanja oguwa ebyagwo muzimu gutuddemu obuyinza jjajjammwe alina emirimu gye yakolanga ayagala ogimanye wezuule weenoonya otegeeri ekyokkola wabula muleke kwewussa nakwegobako byakika mufa bubi mwe abaatudde ebintu ebyo nti negobako ebyekika mufa bubi abeegaana ebijja byewammwe nti siririma bijja byakika mufa bubi abasalawo ne mwegaana ennyimbe ewammwe ne mugaa nti mikolo gya sitaani gy'obeera gwe toliteerwako musika ne weegaana ekika ne weewussa era nogaa nti nze tebalinteerako musika kubanga nalokoka eyo nnono yaliwo sigo wagitandikawo nga n'obulokole tebunnajja nga n'amadini tegannajja bajjajjaffe baaliwo enneeyisa zaaliwo muleke kutulimba nti eddiini wejjidde mu myaka jjajjo abantu abatandise okusaba be bali mu ggulu ensi yaliwo abantu baaliwo buli omu mu bwangire bwe buli omu mu ddiini ye baasabanga bamanyanga Mukama Katonda waabwe baasinzanga Mukama Katonda buli omu mu nnono ze buli omu mu buwangwa bwe tosobola kuŋŋamba nti emyaka eddiini gy'emaze ngezze wano mu Afirika
nti awe watandikidde okufuna abantu abagenda mu ggulu. Era nnimbe nti abantu abasooka bonna ng'amadiini tegannajja wano mu Afirika nti bali mu muliro. Tosobola kunnimba nti ettundutundu ly'abajjajjaffe bonna mwe twava eddiini zizze wano oba mu 1800 1800 oba 87 oba 80 emeka otulimbe nti bajjajjaffe abaatusookawo emabega wali wonna bali mu muliro. Era otulimbe nti mu 1887 eddiini mu kujja, sijjukira nno bulungi mwaka ogwo munansonyiwa, oba 1887 nti eddiini mu kujja nti abantu abatandikiddeawo okusaba be bali wa Mukama Katonda. Obwo bwewussa okitegedde eddiini yajja kusaanyawo byammwe, mwalina ebyammwe era mwabivaako era mwabisuula, kwe kubonaabona kwe mulaba kati olwaleero nga n'obuseegu bweyongedde. Obanga erina kyebayambye, amadiini galina kye gabayambye, lwaki ate ensi eyongera kwonooneka? Okitegedde ebintu ebyenjawulo. Lwaki abaana tebakyategeera? Lwaki kati abaana abazaalibwa taata ne mama nga balina basenga bwabwe mu byalo, bajjajja bwe mu byalo, lwaki banaabye ensonyi ku maaso? Lwaki kati obusolo babwanise ku mitimbagano, babwekolamu vidiyo, abantu ne beegatta ne beekwata katambi ne bakasindika nga abantu beeriko beegatta, abantu ne beekola ebyobusolosolo, ebintu ebyenjawulo ne beeyanika. Lwaki obuseegu bweyongedde kati? Lwaki abantu tebakyatya kubalaba busolo? Lwaki abantu bambala leegingi mu misana ttuku n'ayita mu kibuga nga maaso wazimbye alinga watadde akasujju, naye ng'omwana alina abantu be mu kyalo, alina jjajjaawe, bakkojjaabe, basengaabe mu kyalo gye bali era ng'azaalibwa oluusi bawoza mbu tulina baddiini waka, naye ng'ekyana kiri mu kibuga kyambala leegingi mu maaso bwe kizimbyawo abayaye ne bafuuwa obuwa ku masiteegi g'ababooda, alowooza bamutenda. Oli n'ayambala mini n'akutama n'olengera akawale, oli n'atuula mu bbaala ayambadde akasikaati ka mini, ebisambi ne bikola V, n'olengera akawale nkakoze V munda, naye nga balina abantu baabwe waka era nga bawoza mbu waka twakula tuli baddiini. Lwaki olwaleero abaana lwe basinze okubeera omuwawa? Lwaki abaana boonoonese nnyo? Lwaki abantu tebakyafumbira? Lwaki bakyakola ki? Emyoyo gyanyiga kuba museseetuse ku nnono, ate kati muwoza mbu emyoyo gye sitaani. Olw'okuba Lubaale abakuba, mutuufu Lubaale akuba kintu kye. Naawe omuzadde bw'otuma omwana ku luzzi ku ssaawa 2 n'akomawo ssaawa 7 ogw'emisana, naawe oba olina mubonereza. Lubaale mmuleke akuba bantu be, akuba baana be. Lubaale akuba kintu kye. Kati olw'okuba Lubaale abakuba nnyo muwoza mbu Lubaale ye sitaani. Biki? Lubaale sitaani. Lubaale takwagaliza kubeera na kalungi. Gwe nnyinza okukwagaliza okuba n'ekirungi nga nze wansuula. Mumuleki abakube, mumuyite sitaani, teri abagaanye. Okitegedde? Naye nze nkimanyi nti buli omu awunzika yejjusa. Lwaki mu biseera byange eby'obuvubuka neewunzika? Weewunzike ng'okyalina amalala, weewunzika olw'okuba omanye ensi ekuwaana, yimirira kadaala ensi ekuwaana, owa obujulizi ku bintu eby'ekisiru nti kino ne kino kyawona, naye nga sitiru obiraba, weewugguusa, onoonya ngalo nnyingi, onoonya kuwaana, owaana biki ate simanyi neebaza Yesu biki, naye nga ekituufu byolaba eka birala, ne mu kyaki byogera birala. Teri muntu yeegoba ku Lubaale nga Lubaale waali. Okitegedde? Amaanyi ga Lubaale masukkulumu mangi nnyo. Teri asobola kuteekako mikono n'akugobako kintu kye bayita mpewo. Okitegedde? Kakati n'olwekyo abantu mwebeereremu. Okuloota ebintu ebikugoba manya olina ekikugoba. Maaso tolina future. Okuloota ng'ozze ku ssomero tolina future. Okitegedde? Maaso ne buli kyonna ky'okola kiba kirifa. N'olwekyo mbeere beegendereza, mumanye ebyensi, mumanye ebyennono, muddeeka, muddeyo ku nnono zammwe, mutambule mwebuuze. Okitegedde? Mutambule nnyo kanya kugulu. Bw'ogendewo omusawo lino tamufunamu kituufu, gezaako omulala. Okutuuka lw'onootuuka ku buwanguzi. Omuntu yenna atuuka ku buwanguzi mpaawo kitakya, tewali kitaggwa. Ennaku teeba ya lubeerera. Amaziga tosobola gakaaba lubeerera. Okitegedde? Amazigo gakaaba olubeerera. Ky'oba olina okumanya olunaku lujja kukya lumu, ate essanyu eririddako liribeera lya lubeerera. Muleke kwesulika, muleme kwewunzika, munyikire okwebuuza. Togenda kutuukirawo ku musawo mutuufu, teri kintu kya kkakeeka. Mutambule. Abatudde munono bangi, abasawo abakazi, abasawo abasajja, embiri, ensozi. Bw'okizulwa nti oliko ebintu, tambula. Bw'osooka kuwona n'akubuzaabuza, gezaako omulala. Tokuuwa. Asiika obulamu tassa mukono. Tewali kitakya.
lujja kukya lumu ng'essanyu likomyewo. Ky'olina okumanya ne bikutuddeko bwe biraba ng'ozunze nnyo, otawaanye nnyo olunaku lukya lumu, ne bikulaga omutuufu nti y'ono. Nabyo bibaawo nga biraba tebisobola kukulekerera. Mulekeraawo okuyita empewo z'ekika sitaani. Mulekeraawo okugamba nti ebyo bya sitaani. Ate mulekeraawo okwekweka. Obujjajjammwe tobukwekanga. Oli aleme kugaa nti togenda mu lumbi, oli aleme kugaa nti toyabya nnyimbe, tolima bijja. Ajja kuba kutudde ku kika kyo, ajja kuba kutudde ku bazadde bo. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi ebigambo bino byonna bye tukunnyonnyodde ebivudde mu kirooto kyo ky'okulwanagana n'omukazi ogwo muzimu, okubanja ekibbo, olubugo, akambe. Era ekibbo ekyo kiba kirina n'okgendamu ennusu za waafu 2 bajjajjaffe ze baakozesanga. Awo nno we tusinzira ne tugamba nti mbawadde ssente zammwe ze mwakozesanga nga ffe tetunnabaawo. Nkusaba onzigye mu nsimbi zino enkadde, ompe ensimbi ez'omulembe gwange, ze nnusu za waffe eziteekebwamu, ate oluvannyuma ne bateekamu ensimbi ez'omulembe gw'empya, oba 1,000 oba nnusu 4 oba 1,000 oba 5,000, kyonna kye kiri zonna z'otaddemu. Ekibbo ekyo kiri kukolera entandikwa ey'okuzuuliramu ebiddako, kubanga omuzimu ogwo kye kiggula luggi gw'alina ebyagwo. Bw'oliteekawo ebintu ebyo, omuzimu gujja kutandika okukuwanga ennambiko ezikulaga ebiddako. Kyekyo ky'olina okusookerako ng'otandise okwenoonya n'okwezuula. Tosooka wuuna kafa akalimba, olina kusooka bya mukazi oyo golwanagana naye, tossangawo bya ddungu, tossangawo bya kiwanuka, totekangawo nsawo ntaddewo ensawo lukunkumuli, tokolanga ki? Sookanga ekibbo ky'omuzimu ogwo, ekibbo ky'omuzimu kibeere ekkubo. Okuteekawo endulundu y'ebintu obeera obuuse ky'olina okusooka. Omuntu anaasamira lubaale tekitegeeza kusitukira mu bintu bingi. Akantu ne bwe kaba kamu ne bwe kaba kale ku kamu nga ke kalina okusooka, kasobola okukuwa ekkubo eriddako singa oba okataddewo mu bulambulukufu bwako. Ebintu ebingi si ye lubaale. Ebiseera lubaale mwabalumira biseera ebisinga obungi si bintu, wabula kumanya n'okutegeera naki kye nnina okusooka nakyo. Awo omuntu oba osobola empewo. Akukuume Liisodde Neddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.